Ai katonda gwayinza bana mukama tuze maaso go nga tukuwa ekituba n'ettendo. Mukama ekitwogeza nti ekyamagero kyaffe kiri wano twogera lwa nsonga emu yokka era n'obuvumu bwaffe buva ku kino kubanga tukkiriza nga ne katonda waffe ali wano ku ssaawa eno. Katonda ow'ebyamagero akola byamagero. Katonda w'abeera wabaawo ebyamagero. Mukama go agamba mu kigambo kyo nti babiri oba basatu bwe baneetabanga ku nsi mazima ddala mu linnya lyange ne bakoola erinnya lyange ne basaba nange naabeeranga mu makkati gaabwe. Babiri oba basatu oba naabeeranga ekyo kitumala okukakasa Mukama Taata nti oli mu makkati gaffe essaawa eno era engalo zino ze tukuba tukwaniriza weebale Mukama okujja mu makkati gaffe. Tugamba yongera ojje, tugamba yongera obeewo, tugamba yongera obeewo Mukama, yongera obeewo Taata, yongera obeewo Ssebo, yongera obeewo gwe Mukama w'abakama, Katonda gw'aba Katonda, Mukama tenkanika. Taata kola ebyamagero, kola ebyamagero mu makkati gaffe Mukama. Kola Taata ng'owonya abalwadde, ng'osumulula abasibe, ng'oyamba abawambe, sasulira abantu amabanja gaabwe, buli omuyingira mu nsonga ze, abalwadde bawonyezebwe, abaliko dayimoni zibaveeko, joza abantu b'omwoyo omutukufu, ekisa kyo kibeere mu makkati gaffe. Baako gw'osanyusa, baako gw'ojjako ennaku, baako gw'okutulako emiguwa, baako gw'ojjamu okkomera, baako gw'odduukirira, baako gw'ositula nga tuli mu mwezi guno Mukama ogwa surprises. Ayi Katonda kola surprises mu bulamu bw'abantu bo mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe era omulokozi waffe. Amina. Hallelujah. Agulumizibwa mu Nazareti. Siwulira Buluganda. Mukama yebazibwe. Hallelujah. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Ekyamagero kyo gamba abantu nga babiri abakwetoolodde obagambe nti ekyamagero kyo kiri wano kubanga Mukama ali wano. Mugendi ekyamagero kyo kiri wano kubanga ne Mukama ali wano. Kale kitwale mu linnya lya Yesu. Bw'omala weetuulireko. Amiina. Agange nze David Kiganda. Agago gwani. Kigambe neiba akulinaanye yasinga okulinaana agamanye. Gabulire neiba akulinaanye gwe gwani. Mugendi ate gwe gwani. Mugendi oli Bishop waffe ye David Kiganda gwe gwani. Owaawa mulemereko nkwaddeya obusekendi nga 15 mulemereko mugendi owaawa oli waawa walokoka tonnalokoka okolera ludda wa kirimereko ekyo kibuuze mugendi okolera ludda wa siwali byatubuzaabuza ndi muno mu Kampala muno mu Kampala okolamu ki taata wonyaani kamaafe ebazibwe. Aha kati oyinza okusembyayo kumubuuza nti oli mufumbo toli mufumbo kuba nakyo kikulu ekyo omuntu okukimanya ng'atudde akulinaanye n'amanya oba oli mufumbo oba toli mufumbo. Kale mwinambalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Genda nange ku sipiidi kitabo kigenda kubeera kya Samwiri ekisooka essula egenda kubeera ya 16. Nkyayogera ku Katonda wa surprises. Amazima gali bwe gati toteekwa kuva mu mwezi guno nga togufunyeemu surprise. Wangi ekitono nnyo waakiri zibeere 2 ufuniyo surprise 2 nga nnene nga zaanukulira ebibuuzo by'obadde oyina. Ani awulira ngambeko nti amiina? Bw'oba okikkiriza gamba nti amiina. Waakiri ekitono ennyo 2 surprises ezinaakwanaamiriza oyasamemu bw'oti katono. Bakujjukize bujjukiza ndi ng'oyasamye ennyo obaga nti mpunze. Wabeerewo surprise 2 ezikubaako. Surprise kyekyamagero kyobadde tosuubira ng'obadde tokisuubira ne kikubaako. Abamu kumwe byababaddeko dda ate abalabi n'atera obbabaako. Wabula kyekkuutira kiri eki beera mwesigwa owe obujulizi kubanga bamu kummwe ate mulina amalala mangi nnyo. Buli ekibaawo ga nti ekyo si kinene nnyo kanendeyo ate ekirala ekinene ekyenajja. Bayibuli ega nti obanga tosobola kubeera mwesigwa mu kintu ekitono olisobola otya okubeera omwesigwa mu kinene. Okulaga obwesigwa okuwa obujulizi kabonero ka bwesigwa nti tegaabadde maanyi gange Mukama yakoze atya. Buli lw'otabuwa oba oga nti gadde maanyi go busobozi bwo bumanyirivu bwo kumanyibwa kwo bukugu bwo buyigirize bwo bugagga bwo maanyi go kutetenkanyako. Buli lw'otawa bujulizi kyoba oyogedde mu bufunzi ate ago gaba malala ate Katonda alwanagana n'ab'amalala.
Katonda bw'akolanga ekintu waakiri bw'obuli wanga kadde akajjano kazindaalo okuwa obujulizi ofunayengayo abantu basatu n'obawa obujulizi nga webaza Mukama. Kama ffe bazibe naye abamukumwe mwakuguka mu byakusaba kwokka buli ekikubaako tonyega buli Mukama bwe kiba tikinnabaawo n'otutawaanya n'otutengeza munsabireko ku kino munsabireko ku kino Bishop sabako ku kino basumba munsabireko ku kino bwe kimala okuba nga weesaanya nga walinga ewatalina kyabaddewo ng'ate olwo oyagala kirala. Bayibuli igamba nti Simoni Setaani abadde akweweredde okwewanga eŋŋano naye nkusabidde kireme okubaako wabula bw'omalanga okukyuka okolanga otya? Si kyabawulira buluganda okolanga otya? Onywezanga baganda bo babanyweza batya? Babanyweza na bujulizi kasita omuwa obujulizi n'omuwa obujulizi ku ekyo Mukama kye yakoze oba oli awo naye kyabadde alinda oba naye kyabadde asabira oba kyekimutigomya naye kyekimweraliikiriza tamanyi oba alikivaamu kubanga talabangako yali akivuddemu tamanyi oba anaakiwangula kuba tawulirangako yali akiwangudde naye gwe bulira obwo obujulizi obanga amuge nti yongera ogume obanga ekyange kyabaddewo n'ekikyo kigenda kubeera mu linnya lya Yesu. Otuuse mu kitabo kya Samuel ekisooka sura 16. We are talking about the God of surprises. Ani anansomera obulungi olwaleero 16 olusooka gyoba oyitira obudde bwe bunaakuganya oyanguye. Atalina Bayibuli ojja kukulindirira ono waawa n'ateekeko naye nga kyalibadde kyamagezi naawe ofune eyiyo. Kama ebazibe bulizo yakulinanye bwolaba nga talina Bayibuli mugende naye muntu gwe ki ekyakulemesa okugula Bayibuli? Mumbulize mulemerekawo mubuuze mpolampola ngeri ya kirokole mugende muntu gwe obanga oli mulokole ki ekyakulemesa okugula Bayibuli? Kati bw'omala omugamba omukkirize yesesesesa atunuleko muyiyo asomerawo muyiyo mpolampola era nga mulokole bw'atajja busera. Soma mwana nga yange Samuel ekisooka 16 nyo yosooka. Awo Mukama n'agamba Samwiri nti olituusawo okunakuwalira Sawulo nze nga mmaze okumugaana okuba kabaka wa Isirayiri. Jjuza ejjembe lyo amafuta ogende n'akutuma eri Yese Omubeserekemu kubanga neerabidde kabaka mu batabani be. Samwiri n'ayogera nti nyinza ntya okugenda? Sawulo bw'alikiwulira alinzita. Mukama n'ayogera nti twala entenduusi ogende nayo oyogere nti zize okuwaayo saddaaka eri Mukama. N'oyita Yese ajje ku saddaaka nange ndikulaga bw'olikola. Era olifukira amafuta ku oyo gwe ndikwatulira erinnya. Awo Samwiri n'akola ekyo Mukama kye yayogera. N'ajja e Beserekemu. Abakadde b'ekibuga ne bajja okumusinkana nga bakankana ne boogera nti ozze mirembe? N'ayogera nti mirembe, nzize okuwaayo saddaaka eri Mukama. Mwetukuze mujje nange tugende ku saddaaka. N'atukuza Yese ne batabani be n'abayita okujja ku saddaaka. Awo olwatuuka nga batuuse n'atunulira Eriyaabu n'ayogera nti mazima Mukama gwafukako amafuta ali mu maaso ge. Naye Mukama n'agamba Samwiri nti totunulira maaso ge newankubadde embala ye bw'eri empanvu kubanga mugaanyi. Kubanga Mukama talaba ng'abantu bwe balaba, kubanga abantu batunulira okufaanana kw'okungulu, naye Mukama atunulira mutima. Bw'atyo. Awo Yese n'alyoka ayita Aminadaabu n'amuyisa mu maaso ga Samwiri n'ayogera nti so n'oyo Mukama tamulonze. Awo Yese n'ayisaawo Sama n'ayogera nti so n'oyo Mukama tamulonze. Yese n'ayisa mu maaso ga Samwiri 7 ku batabani be. 7. Samwiri n'agamba Yese nti Mukama talonze abo. Samwiri n'agamba Yese nti abaana bo bonna bali wano. N'ayogera nti ekyasigaddeyo omuto era laba alunda endiga. Oyo mulaalo. Samwiri n'agamba Yese nti tuma bamukime kubanga tetutuule okutuusa lwanajja eno. N'atuma n'amuyingiza. Era yali mumyufu n'amaaso ge nga malungi era eyeegombebwa okutunuulirwa. Mukama n'ayogera nti golokoka omufukeko amafuta kubanga ye wuuyo.
awo Samwiri n'alyoka addira ejjembe ly'amafuta n'amufukako amafuta wakati mu baganda be. Awo Samwiri n'alyoka addira ejjembe ly'amafuta n'amufukako amafuta wakati mu baganda be. Omwoyo gwa Mukama ne gujja ku Dawudi n'amaanyi okuva ku lunaku olwo n'okweyongerayo. Ani alina engalo ezasigaddewo? Twogera ku Katonda wa surprises. Imagine omuntu nga yakadde n'afuluma mu maka ge oba mu nnyumba ya kitaawe mu kitanda kye n'afulumya embuzi n'afulumya endiga n'azitwala ku ttale agenda azirunde, ng'olunaku bwakedde mulaalo, bwakedde mulunzi wa mbuzi, ne bugenda okuziba nga kabaka. Ne buziba ng'aliko amafuta ga kufuuka ki? The God of surprises. Yafulumye mulaalo, yafulumizza mbuzi, enkolagana ye yonna gy'alina ya mbuzi, olulimi lwayogera lubuzi, afuwa malenge, planning yonna gy'alina apulaninga wa gy'aba azitwala, ewalabika nga kati ewali omuddo omuto. Communication gy'alina ya bisolo, mpozi ne balaalo bane basangayo ku ttale ne bafuwa amalenge, byategeera empale yange erigeri kubanga tekikutwala mu ttale ng'ate oyambadde bulungi kyekiki, bambala bipumpunira, kavubuka kato ali ku ttale. Ekyewunyisa kye kino, nabbi n'ajja ewaka mu maka ga kitaawe Yese ng'anoonyaawo kabaka, naye nga gwe bazze okunoonya taliiwo, ali ku ttale kuba tekyabadde mu programu ye, tebalinawo arrangement efaanana bwetyo, tewaliwo appointment eyo, tewali munamugenyi gwe basuubira, kyekyamukeza ku ttale agenda alunda embuzi. Nabbi n'ajja n'ejjembe ly'amafuta ng'anoonya mu nnyumba eyo kabaka, ne nabbi n'asooka awugulalamu katono. Samwiri yawugulalamuko bwe yalaba evvubuka eryali awo kumpimpi, di Aminadabu lyo lisiiba waka, terirunda mbuzi, dikera kusosola njala, simanyolera lisazibbaka bush dyakabi. Bwe yalaba naga nti ayai, nabbi n'akemebwa nagamba ayayayaya, lite onateekwa okuba ye kabaka. Ndowooza alabika n'omukama gwe yabadde ayagala ono, so kumulabe bwanyirira. N'akwata ejjembe ly'amafuta n'ayagala amufukeko, Mukama n'amukwata omukono n'agatogeza, gano amafuta galiko nannyinigo. Gana amafuta galiko ki? Gana amafuta galiko ki? Katonda n'akwata nabbi omukono n'agatogeza, toddira amafuta ga nannyinigo kugafuka ku muntu mulala. Wali okitegeddeko nti Katonda asobola okukulwanirira nga n'okubeerawo toliiwo? Wali otegeddeko nti Katonda asobola okulwanirira ebibyo nga gwe n'okubeerawo toliiwo? Kivula basiteeka nti buli kaseera olina okubaawo. Waliwo olwotabaawe naye era Mukama n'asigala ng'akola alya. Ekintu bwe kiba kikyo nga kyavudde mu ggulu nga kikyo, mwanange ne bw'otabaawo kisigala kikyo. Bano bawulidde bano bannange. Ngambye ekintu bwe kiba kikyo nga kyavudde mu ggulu nga kikyo, ne bw'otabaawo Katonda anaakirwaniriranga. Kyovulaba entalo ezimu ziri unnecessary. Tekiwulidde kye njogedde. Entalo ezimu ziri unnecessary. Wetaaga sometimes kulukwasa Mukama noga naye kati olwo kanduveemu, sina galwanagana na kawala ako. Ate baŋŋambye mbu katudde wali ku restaurant n'ejjime, ate nange ŋŋendewo omubuuzi kati otudde naye ngaani, kati oli waliwo byoleka noga nti ekyo kankirekere Katonda y'abaalwana. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Ate baŋŋambye katandise okwambala enkunamyo, nange kanyambala enkunamyo nkalage, nange ndaga omubiri. Waliwo entalo ezimu eziteetaagisa, n'olulekera ani? Oli avuganya ayagala okubba omulenzi ayatandise okwambala enkunamyo, nange ngamba kitegeeza omulenzi ono enkunamyo z'ayagala, nange kanzeesale. Ngambye waliwo entalo ezimu eziteetaagisa ng'olina kululekera Katonda y'abaalulwana. Ne wootali, Katonda asobola okukulwanirira.
amafuta gava gye gaava nga bagalese gafuka kwani? Abamanyi bayibuli mweka munzire mbagaleta nga bagalese gafuka kwani? Naye nga Dawudi wakataliiwo nga waliwo agavubuka 7 gonna gayina American height gonna gasala bakabush gakeera kunyirira gamu gajasi naye nga bwogatunula bwoti wamulaba kaganga buli mwaga 7 nga buli Samwiri gwatunulira alaba kabaka agalino bwe litabeera lino libeera lino bwe litabeera lino libeera 7 era kyobula yagumikiriza gonna ne bagayisaawo mwomu nga gatambula nga agamodolinga limu kulimu naye Katonda yeewuunyisa yamugamba nze sirabanga abantu bwe bakola batya nze sirabanga abantu bwe bakola batya abantu balaba ki balaba bubina balaba ntumbwe balaba baaso balaba American height abantu balaba masuuti abantu balaba langi abantu balaba make up ayato ebyo njogedde kyakyo ekyo naali kirese bantu balaba sente bantu balaba motoka blaza gyavuga bantu bwe balaba Katonda talaba motoka blaza gyavuga Katonda akebera mitima ani awulira ngambe kote amina bw'obanga okooyo kaaba amaziga mu nsi muno wangi naawe tandika okulaba nga Katonda bw'alaba bw'oba okooyo amaziga bw'oba okooyo okumenya omutima buli lunaku weemanyiza okulaba nga Katonda bw'alaba oba kisoboka mwebuuzengako omugeni Mukama nze ndabye kabina nantumbwe naye gwe olaba ki Mukama nze omusajja oyo mulabye na busumuluzo bwa mmotoka n'essuuti gy'ayambadde naye Mukama gwe olaba ki mulabye na mesiwa akola akabode bw'ati sebo n'azimba kaya alina kabode kakabi naye gwe Mukama akebera emitima olaba ki Katonda anaakulabulanga naga nti gwe togeza n'ogwa ku musege nga totegedde ojja kaba amaziga myaka ng'esatu egiddako Katonda akebera emitima mumukkirizanga n'akebera emitima n'akusongera waalaba naddala nga wakoowa okumenyeka omutima wakoowa okukaaba okkirizanga Katonda n'omuga Mukama gwe olaba ki tomalangako tokkirizanga amaaso go okumala gasalawo kubanga omuntu si bode omuntu si mutwe omuntu si kabina omuntu si ntumbwe omuntu si sente omuntu kiki si kyabawulira bannanga omuntu kiki kyeweetaaga weetaaga mutima bwe guba mufu ebira bina ne biba biramu oba ojja kaaba ate nkola budde ojjanga n'oŋŋamba ndi wabula wandabula kama ebaziwe Katonda talaba ng'abantu bakola batya 7 ne bayitawo ne Samwiri ne yeewunya naga nti Katonda wange abo bonna 7 temubadde kabaka nze nga bwe natuuse omu yanfaananidde ddala nga kabaka nga temuli kyenvudde ga nti Katonda akuyambe obeere ne kibayita discernment of spirits oyawulenga emyoyo tupapa nnyo tupapira ku bantu tupapira ku bintu tupapira ku makanisa tupapira ku bannabbi tupapira ku bizinensi tupapira ku buli kintu tupapa nnyo ge maziga agatatadde the heartbreaks ezitatadde the disappointments ezitatadde Katonda akuyamba oleme kulabisanga maaso kubanga si buli ekimasaamasa nti abeera zaabu wali ebintu ebimasaamasa ennyo naye nga si zaabu nga bimasa not every glittering thing is gold wali ebifaanana gold bingi ekyakiwulira ngambeko nti amiina ekyokubiri ndaba Katonda ng'alwanirira amafuta g'omuvubuka ono Katonda alwanirira amafuta ga Dawudi wadde Dawudi taliiwo takola ki Katonda asobola okulwanirira ekintu ky'omuntu nekitabaako we kiraze wadde nga toliiwo Mukama yebaziwe why David nakyo katukyogereko why David he had 7 other brothers waliwo baganda be 7 but why him Katonda akebera emitima yapima emitima gy'abana abalala bonna ogwa Dawudi ne gusingako wanyi
Daudi omusajja agenda okuleeta amafuta ogaleeta ewaka ekicupa ky'amafuta oba ejjembe ly'amafuta ogaleeta nga ye Katonda yamulonze dda nga kabaka era amugamba toyongera kutya lwa Sawulo gwe mmaze okugaana okuba kabaka toyongera kyeralikirira genda mu nnyumba ya Yese twala amafuta gano genda mu nnyumba ya Yese kubanga neerabidde kabaka mu batabani be neerabidde ani maama nnyabo tebannategeera neerabidde ani omuntu afuuka kabaka nga n'okumanya tannamanya neerabidde kabaka Daudi yafuuka kabaka nga yina okumanya tamanyi yakeera kufulumya mbuzi yakeera kufulumya ndiga gwe osobola okufuuka ekintu ng'eggulu lyakikonyeemu dda nga lyakitongozezza dda naye nga gwe n'okumanya tonnamanya ani awulira ngambeko nti amiina naye nandyagadde okutunulira ku bintu ebimu mu buddakiika obutonotono ebyawalula Katonda ebyaleetera Katonda okuga nti omwana ono yasaana. Commitment is one of them. Committed to what he was doing. That while the other brothers were staying at home, the younger man was always in the bush trying to cater for the sheep. Katonda n'alaba commitment. Mwali mukitegeddeko nti Katonda talonda bantu bali idle. Wangi? Mbalaba ne bwe mutayanukula nsobola okuteebereza lwaki muziriza kubanga muyinayo mwatuuka ne mukkiriza nti Katonda bw'aba anaakukozesa omuyambako n'oleka byonna by'obadde okola n'otuula wansi olindirira okuyitibwa kwa Mukama bw'anaatera okukuyita bwe bunafu kati obukuleetedde obwavu bw'otalabanga nako mbw'olindirira Mukama akuyite. Kkiriza nkubikire mu birango ebitali bya Saalongo John nti Katonda tayita bali idle. Tosobola kundagayo n'omu Bayibuli kuba omulina muleete omundage nga Katonda amuyita nga yamusanga ali idle. Ndagayo nange nakulaga olukalala olw'abantu Katonda bye yayita nga bonna yabasanga bali busy nga balina bye bakola. Wangi nja kukulaga nti Musa bamusanga ku ttale ng'alunda nti busy kuba Katonda byatunuulira naga ono waalundidde nti n'abantu bange ajja basobola obbalonda. Wangi Musa bamusanga ku ttale, Daudi uno bamusanze ku ttale ya busy already active doing something. Kama naga Sawulo gwe baali bajjako mu kiseera ekyo bamusanga ali busy alunda ndogoye. Busy active busy. Ekyokuba nti oteebereza nti olabika ogenda kuweereza Mukama essaawa yonna tekikujjanga ku byokola gira okola byokola Katonda waali kusiŋŋaana. Wangi baako byokola ate Katonda bw'atuuka okubikolesa n'agamba bireke ateeka okuba nga amaze okutegeka engeri gy'agenda okubeezaawo so si kufuuka beega mu kibuga notandika okulimba buli gw'osanga omanyi Mukama yampita naye lwakuba sinalya kyamisana naye nga ndiko okuyitibwa Mukama yampita. Tubulira njiri eno tugiremeddeko naye maama ekyemisana sinnalya owooluganda olinamu 5 awo. Wangi olinamu omutwalo kubanga n'abaana batudde ewaka naye nga tuli ku njiri ya Mukama tugyefumbyeko. Kama ebazibe naye nga ow'ennyumba yagambye bwenzirayo ebintu babikasuka bweru naye nga tulemedde ku njiri. Ngambye Katonda bw'atuuka ng'okuyita okukulekesaayo by'obadde okola wangi kakasa era magamaga okakase nti alabika ataddewo obusobozi ataddewo akagga bannamuŋŋono teka okuba nga obalabako abamu tera obbalumirizanga n'okubalaba tobalaba noga nti bannamuŋŋono bagenda kuleeta. Kama yebazibwe n'olumiriza bannamuŋŋoona n'oyomba nabo kubanga buli gwolaba omulaba nga nnamuŋŋoona gambe oba yeggwe nnamuŋŋoona oba yeggwe nnamuŋŋoona. Mukama yebazibwe siwulidde Oluganda. Mukama yebazibwe. Katonda abantu abasanga baliko bye bakola bw'aba n'abayita ate era bw'abayita n'abibajjako ateekawo provisions. When God gives you a vision he makes provisions. You don't turn to be a beggar. Tobeera beggar kuba nakyo tekiriyo
tikiriyo n'akatono mukkirize nze mba nkibagamba bannange nze ensobi ezimu ze nakola mu bulamu bwange nga nkula sandyagadde bantu balala bazikole sikulimba. You don't need to be a beggar to serve God. Abaana bo tebateekwa butasoma n'okukimanya ne bakimanya nti tebaasoma kubanga taata yali bize ng'akola atya yali abuulira njiri. Bajja kukyawa nnyo obulokole bwe balimanya nti ekyabalemesa okusoma taata yali abuulira njiri. Bwe bali bagamba okuloka bajja kugamba nti tuheero temutubulira bintu ebyo ebyasiriwaza taata ffe ne tutasoma nako. Totubulira bintu ebya church ffe tugenze kubeera balaasi. Weewunyinga ensi yonna wagiwangula naye ng'abaana baafuuka balaasi kuba tewabalaga kyakulabirako kirungi. Tebaalyanga mmere gye bateekwa kulya wangi, tebaasoma mu masomero matuufu, wabatwalanga mu banna bakole batya bonna basome kubanga gweoli mubuulizi ne bakonerayo nga bwe mutera okubyogera. Kama yebazibu buli kaseera baabeeranga mu bantu bwe batabeera bajjajja babeera wakkojja, batabeera wakkojja babeera wassenga, ogenda obawereka buwereso bawerekanga mbuzi. Nibaga naye ekibonobono kino kyava ku kintu anti taata yafuuka omubuulizi. Taata bwafuuka omubuulizi alina kusiriwalira ddala kutuuka ku ekyo. Tandi muno yabuliranga njiri ya Mukama. Bayibuli ega nti omusajja atamanyi kulabirira famire ye aba mubi nnyo n'okusinga owa Al-Qaeda. Bayibuli bwegamba. Kama ebazibe. Obuweereza obusookerwako buli mu makaago. Ekyaki esookerwako eri mu makaago. Abo boteekwa okubulira abasookerako bali mu maka. Bababuulira batya nga balya bye baagala, nga bambala bye baagala, nga basula bye baagala, nga basomera gye baagala. N'olyoka ovaawo n'olyoka obuulira n'abali abalala. Mumadde mulina okusirika, temusobola butasirika. Mbadde gamba nkulaga lisiti y'abantu Katonda be yayita. N'akakulaga nkulazaani nsookedde ku Musa ne mmala ne nkulaga Sawulo baamusanga ali bize, Dawudi baamusanga ali bize. Twogere kwani Peetero baamugjawa. Peetero Yesu yamugjawa ku nnyanja ng'ali bize kumwalira, baamusanga ali ku butimba abooza addeyo alumbe. Ekiro byaganye abooza addeyo alumbe. Matayo baamugjawa. Mumbulire banna Matayo baamugjawa. Munzire mu Matayo baamugjawa ku mu ofisi y'obwa sentala mu katale. Mu katale waliyo ekifo ekikyasinza okubeeramu ba idola ng'akatale. Gweoyinayo ekifo ky'omanyi ekikuŋŋaanirako ba idola abatalina bye bakola ng'akatale naddala mu lujja lw'akatale. Lwaki Yesu yonna ayitawo awo n'abayitako buyisi, abazannya matatu, abalitunulira ekyando abalaba emesota, n'abayitako n'agenda mu ofiisi mwennyini eya senta n'aga ndi gwe njagala ali bize neetaaga ggwe w'okoledde bino n'ebyangu ojja bikola. Ani awulira ngambeko nti amiina? Dawudi Katonda yamulaba ng'ali bize n'aga nti yali bize gwe neetaagira ddala, waalabiridde embuzi n'abantu bange ajja balabirira. Ate ekyo kyokka si kye yalaba, Katonda yatunulira the level of commitment gye yalina. Dawudi yali afiira ku kyakola. Waliwo ebintu Katonda bye yalaba n'abeera impressed. Nga omusege tegusobola kujja ne gukwata ndiga ya Dawudi n'amala gaguleka ne gugenda ng'awaayo obulamu bwe olw'endiga. Yakubagana n'eddubu. Eddubu abamanyi eby'ebisolo, eddubu tebalyemolerako. Dawudi yaliga nti ojja kugirya ng'omaze kunzita, eno endigo giri omala kunzita. Nakubagana nayo n'agiza n'agitta n'ataasa endiga. Olunaku olulala yakubagana na mpologomento ng'erumbye bw'eti ekutte emaze gikwata eri, n'agiga nti mpologoma ggwe omala kunzita okulya endiga eyo, tojja girya. Ezo ze quality Katonda ze yatunuulira naga this is the leader I'm looking for. Ono ye mukulembeze gwe nkola ndya, ono gwe noonya. Yayina record, yayika obujulizi, yayina track record, yayina success story. Aminadabu gy'atayina. Kati bwagwe oyinza okuga naye Katonda oba Aminadabu yamulabako ki? Teyayina bujulizi. Eriyabu teyayina. Bano bonna baganda omusanvu tebaaliwo, era amazima gali bwe gati.
waliwo setole endala eddirira mu lunyi mu ssuula eziddako etulagira ddala nti bano baali maaji tebaalimu kantu. Sitole yaddi nga bali mu magye wangi eggwanga nga lirumbiddwa kyokka amagye baagayingira naye eggwanga lirumbiddwa omusajja bamuyita Goliyasi. Tulabira Dawudi ng'agenda ku lutalo abasangayo mu magye mwebali naye bakisaati mu magye mwebali naye baani tebalina yadde ekibogerako nti baba batta akamyu. Wali olwobeera mu magye nga tewali kikumanyiddwako nga tewali yadde ekikwogerwa toyina bujulizi mu magye gyebali ye tutegera tutya ndi wamaddala baali bakawadizi nga batiitiizi. Dawudi bw'atuukayo ng'atutteyo emmere taata we yagimutumye batwalire ku capati baludde bagenda wiiki ewedde tebaddanga genda babuuza olutalo olutambula lutya. Bw'atuukayo Dawudi era y'omwono amaze obbawa emmere capati zaleese agandi ne muzeeyi abadde aŋŋambye mumbuulire eby'olutalo byo biri bitya. Basirika busirisi tebamunyega tebaagala naggaba information bwe kibalema tebakyagaliza mulala bwe kintu bwe kiba kyabalema tebakkiriza nti wali yakisobola. Dawudi nadda ku balala abatali nnyo baganda be bamubuulire nonga ndi ekiri wano wali challenge etayogereka waliwo omusajja emitala awo atera kuva awa musajja bamuyita Goliyasi niyo musajja atukyukyumiza omusajja atusibyeko akanyaga agenda navayo bwati n'ayogera ffenna ne tufuuka mu mpale. Sajja munene muwanvu akomerya ayina omukono gwenkana ng'omuti gw'essimu akwata essimu iffumu lyakwata nalyo yenkana nga muti gwa ssimu. Musajja aliko obugere mukaaga nga yakola nnyo ofiirawo ne bakola exaggeration nga bye basiibamu basomi ba Red Paper Hero ne Saani naani Kamunye bantu ba Kamunye kamayebazu bayogera ne banyumya ebiboozi ne babigeza Goliyasi bamuwaayira ne byatali. Ndi musajja ne bwakuyitako buyisi bwati n'akufuuwa ogwa n'ofa nga Goliyasi yagejja mu mutwe gwabwe munene nnyo. Omanyi wali olwogeza ekizibu ne kigejja nnyo ne kisiikiriza ne Katonda gwe waalirabye wangi kye bayita okusinza abamu temukitegeera. Okusinza kwe kusukkulumya. Sometimes it's very easy to worship your problem without knowing. Vekyo gulumiza Katonda ng'ogulumiza kizibu kyo era abantu bawulira nga banyumya ng'omuwadde chance ayogere ogenda omulira nga tooko yonna emboozi yonna gyanyumya ekizibu kiri so much exaggerated and exalted and worshipped era nga naawe ayagala akikuyingizeemu okirabe nga bw'akiraba. Musumba gwe olabika lwakuba tonnakitegeera. Kankubulira ekintu kino kyatandika 7 n'omugaa lwaki ongi yanvaako ayagala okirabe nga bw'akikola atya. Kintu kino kinene bambala otebiroto n'annyonnyola ekirooto n'akiteekako obwebindu n'akiteekako amatu n'agamba ekisajja kyali kinene nnyo kankubuli nga kiriko omusota nga guliko emitwe 8 n'omugamba gundi kati mu mutwe gwe olaba ki? Katonda yo kyamulaba nga Katonda takyamulaba alaba kizibu ki? And a lot of people mu mulembe guno babinyumirwa nnyo ebyo babyagala nnyo obalaba nga bakuta obuzindalo nga bawa obujulizi annyonnyola ebyo ne byatalabangako n'abyogera kubanga awulira ayagala ku impressing olabire ddala nti wamma ddala kyaliko kinene. Kama ebazibe kyekyali ku lutalo kyekyali ku lutalo Dawudi kye yasangayo n'ababuuza nti kakati mmwe mukozeewo ki? Ye kabaka agamba ki? Ebya Goliyasi mbiwulidde naye ye kabaka agamba ki? Kabaka yagambye nti anaamuyamba natta omusajja oyo Goliyasi agenda muwa muwala wa muwase. Ekyokubiri kabaka agabirako obugagga bungi nnyo. Ekyokusatu kabaka famire y'omuntu oyo bagenda gisonyiwa emisolo bonna ab'ekika ekyo bagenda kufuna certificate ya tax exemption. Naga kiki? Naga ndi ate ebizibu ebinkutta omu babiro biri bye musoose okwogera eby'obunene bwe manya aliko obugere 6 obugalo 6 manya muwanvu nnyo ebyo situtte bino bye mwogedde bye kabaka byagaba bye binkutta omu babiro. Hallelujah. Ndoze enjawulo giraba weeri enjawulo bonna baawulira ebintu bye bimu. Same information about Goliath. Bano abaabiwulira baavaawo batendereza bunene bwa Goliyasi. Dawudi yavaawo atendereza bunene bwa mpeera kabaka gy'agenda okugaba. Ani awulira ngambeko nti amiina? Dawudi ye kyamukwata mu babiro y'empeera ejjira ku Goliyasi. Baba babimubuulira baganda be bali obategedde bafeeriya bali ab'amagye abatalina kye bali
ne bamusingana ng'omusajja amalirizo bimunnyonnyola ne bamubuuza ggwe okola ki wano wabadde zekola ki tewalese kyapati tezawedde lwaki todde kabine by'olutalo bikwatako ki olutalo lulema ffe nyini omusajja oli ayogera ntufuuka mu mpale naawe nobeera wano owulize by'olutalo bawa nogenda eka tegera wookoma nakagamba kati banenzezeza musango ky'okubiwuliriza anyway kansomba vile sijja kudda mu bakulu bange kanzire sayidi endala nekeetola nekagende sayidi endala eri nekasangayo abajaasi kabaka agamba ki ku muntu atta Goliaasi kikyagaba ko kali concerned kabaka kyagaba tekali concerned ku bunene bwa Goliaasi. Ani awulira aŋŋambeko nti amiina. Anyway today waliwe twabadde mmalirize ndowooza olaba ekidrivinga Dawudi olaba ekidrivinga Katonda naga nti ono gwe neetaaga gwe nkola ki ndowooza olaba qualities yali ayina qualities ziraba zayina mu butuufu yali wanjawulo nolwekyo God did not make any mistake bwaga nti abo bonna omusanvu sibalonze nze oyo gwe njagala ayina qualities neetaaga naye nazze kwogera Katonda wa surprises. The younger man amafuta gagenda okujja mu maka ewaabwe ewaka ng'ali kutala alunda ki mbuzi ndiga nante bamunoona bunonyi bamuga nti ewaka waliyo ekiguddeyo nti kiki muzeeyi afudde nti waliyo omugenyi akyadde naye agambye tewali kutuula tetugenda kulya yadde okunywa yadde okutuula paka ng'omaze kutuuka agambye tewali kutuula bakaleeta nga konna kangerigeri era ng'omuntu abeera ku ttale bw'abeera tabaako order enviiri tiziba nsanirire nnyo essaati eba yangerigeri emiyembe gye bajakulukusa nga giri kuno na kuno naye ayingiddewo n'ebikajjo aze n'obukajjokajjo n'obuyembe bamubuuza nti ayooke naga ndyoke naye kyekimpisizza ne bamugaa ndi ssebo nti teeka emikono waggulu nti ate ku ki nti olondedde okuba kabaka. The God of surprises. Bwagenda okuziba ng'omwana mulenzi ayakedde nga mulaalo mulunzi wa mbuzi aliko amafuta ga kufuuka kabaka. Mulokole. This God we are talking about can surprise you anytime. Ate bwana bakusurprisinga tagenda kukubira appointment tagenda kukubira simu togenda kumanya oyinza nokuba tewafunye ekirooto but the God I'm talking about is a God of surprises and he can surprise you anytime. Asobola okukyusa kankubulire status yo esobola okukyuka nga n'ekikuweereddwa oba n'ekikufuuliddwa nokisaanira nga tokisaanira mazima ne qualification nga tozirina n'ebitabo nga tobirina. Immediately take mikono waggulu. Take mikono waggulu. Gamba nti ayi Yesu nkwebaza kubanga oli Katonda omulungi. Weebale kubanga onkoze bulungi. Weebale kubanga ondaze ekisa. Weebale olwa plan zonyenako. Weebale olw'enteekateeka zonyenako. Nyongedde okukkiriza nti Katonda wange gwasitula abantu n'obajja ku lubungo n'obajja ku ttale ne balya n'abalangira nange osobola okinkolera gwe yakikolera Dawudi nange osobola okinkolera na wano wennyini wendi ayi Katonda gontuusizaawo ate okyalina gy'ontwala neetegese Mukama ntwalaayo taata ndi wiringi ssebo buli kye wantegekera gwe buli ky'omanyi nze ne bwe mba sinnakimanya Mukama nfukaako amafuta agakifuuka Katonda wange omwezi gwa Juni guno ogw'omukaaga guno nkulinze Mukama ninze surprise eve wa Katonda bwaya surprisinga Dawudi nange non surprisinga mu linnya lya Yesu amiina engalo nga za Yesu.